abamu ku bano abakyusiddwa mulimu Senior Commissioner of Police Enanga Fred abadde omwogezi wa Uganda Police Force nga kati agenda mu Interpol nga Deputy Director. Waliwo Senior Commissioner of Police Tanui Stephen abadde atwala ebitundu bya Kampala n'emirirwano nga kati agenda mu Fire and Rescue Services nga Deputy Director. Tulina Senior Commissioner of Police Nandin Christine ngono yazze mu kifo kya Commissioner of Police Kibwika nga yagenda okukulira Professional Standards Unit. Commissioner wa Police Echega Richard nga avudde mu kitongole ekibadde kikwasaganya ebyemmundu okuwandiisa ebyemmundu kati nga yafuuse komanda owa Kampala n'emirirwano. Tulina Assistant Commissioner of Police Kituuma Rusoke abadde RPC owarizi nga yagenda okuddira mu bigere bya Afande Enanga nga yagenda okubeera omwogezi wa poliisi omuggya.